Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Pereketya w'omusana yeeyongedde okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe bitulaga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kabadde keememula okuggyako eyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe obudde gye bubadde nga bwakiddedde. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa omwo nga mwotwalire n'obukiikakkono bw'eggwanga lyaffe so nga ate ne sserwandula mpewo asimbye mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa asindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe ekireeteddewo kikuŋŋunta w'empewo n'ekifu ebiri mu ggwanga lyaffe. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira olunaku lw'enkya. Tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana okkeera okwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwandaggirize nga n'ebbugumu mu kitugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27 ate olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo emitala w'amayanja mu kibuga Lagos, Addis Ababa ne mu New Delhi tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu so nga ate mu Johannesburg ebbugumu eryawagulu lijja kutuuka ku degrees 17 ekyoleka nti obunnyogovu bugenda bweyongera so nga ate yo mu Cairo ebbugumu eryawagulu lijja kutuukira ddala ku degrees 38 era ng'akasana kajja kwememula. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Ebisingako awo osobola okugenda ku mutimbagano gwa kompyuta nga bwe guli ku lutimbe olwa Star TV.